Eyo omusomo gw'abavubuka ogwategekeddwa essaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi gukomekerezeddwa nga gugaddwawo omusumba w'essaza eryo Christopher Kakooza. Bano basomeseddwa ebintu bingi omuli n'enkozesa y'omutimbagano ey'omulembe n'okusitula okukkiriza kwabwe ng'abavubuka b'Ekereziya. Omusumba w'essaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi Christopher Kakooza agaddewo omusomo gw'abawummuze okuteekebwa Kereziya okulaba ng'eyambako okubangula abavubuka n'obbasiramu empisa kwe basaanidde okutambulira. Gwetabyemu abayizi 1500 nga gubadde guyindira ku ssomero lya Namirango College School mu disitulikiti y'e Mukono ng'abayizi bavudde mu disitulikiti ezitwala essaza lino. Omusumba akulembeddewo emisa eggaddewo alabudde abavubuka obutatwala essakkalamentu erya komunyo ng'ekyokusaaga. Father Gerard Bwenvu atwala ebyenjigiriza mu ssaza ly'e Lugazi annyonnyodde emiramu egy'enjawulo gye basomesezza abayizi bano. Kyalina okumanya nti social media yatuguyira nga tetugyetegekedde kibula nti abantu abamu bagikozesa bubi naye ekyo tekitugaana era kwongera kuteekateeka bavubuka kugitegeera bulungi basobola ogikozesa obulungi kubanga tekyavaawo eyongera kukula. Father Bwenvu awabudde abayizi n'abasomesa okulambika abayizi ku mitimbagano. Akuliddemu omusomo guno Lydia Lukwago Kagoya ayogedde ku nteekateeka ya Kereziya eno egendereddwamu okulambika abakulembeze ab'enkya. Tulidde obukulembeze obw'okulabirako mu baana baffe abakatuliki. Tusuubira nti abaana baffe bwe tuba tubayigirize bulungi mu bukulembeze tujja kuba tusobola okufuna abakulembeze ab'e Uganda enkya. Tutunuulidde abaana. Abamu ku bayizi boogedde bye bayize omuli enkwata y'ensimbi ekinabafuula ab'omugaso mu nsi. Luno nduyizeemu bingi era nga ekimu ku byo kwe kunywerera ku Yesu Kristo. Ebisoomooza okukola engatto netuyiga okukola ensawo tuyize bingi era omuyizi yenna abatazze wano eno amiisinze kinene nnyo. Henry Nsubuga yakusakidde Gwireni.